kati emyaka 34 egiyise bukye yali omukulembeze wa Burkina Faso Thomas Sankara attibwa. Kyaddaaki abo abalowoozebwa okuba nga be baamutta batandise okubavunaana. Abantu 14 omuli n'eyali munywanyi we era eyamuddira mu bigere Blaise Compaoré be battunka n'emisango gino newankubadde nga ye Compaoré yadduka dda mu ggwanga lino oluvannyuma lwa bannansi okwegugunga ne bamukunkumula omukono mu kibya mu 2014. Oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna lwaki olowooza nti ensi yandifuddeyo nnyo ku kufa kwa Sankara? Mu byafaayo bya Afrika, ono y'omu ku bakulembeze abaleeta enkyukakyuka mu ndowooza y'abantu baabwe okumanyiira okwekolerera n'obutalindanga mawanga g'abakyeruppe kubadduukirira. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Thomas Sankara yafuuka omukulembeze w'eggwanga lino nga 4 August 1983 ku myaka 33 gyokka egy'obukulu era ng'obuyinza baawamba buwambe nga munywanyi we Blaise Compaoré ye yadduumiramu ensonga eno. Oluvannyuma lw'emyaka 4 mu buyinza nga 15 Oktoba 1987 Thomas Sankara yatemulwa. Bino bye byaliwo ku lunaku Sankara Lweyasembayo okwota ku njuba y'ensi eno. Byonna byaliwo wakati w'essaawa 10 ne 12 ez'akawungeezi nga Sankara akubiriza olukiiko lw'abaminisita olwa buli ssabbiiti. Ebimu ku byali birina okwogerwako yali alipoota y'omu ku bawiiba ab'amagezi gwe yali asindise mu katundu akamanyiddwa nga Cotonou okusinkana abalwanyi baabwe ab'enkyukakyuka. Emmotoka ezituusa abaali balina okwetaba mu lukiiko luno zajja bukyali. Ye Sankara mu maka ge yaviirayo mu mmotoka y'ekika kya Peugeot ng'atudde mu mutto gwa mu maaso nga ye n'abakuumi be bonna bali mu ngoye za byamizannyo kubanga omukulu ono yali yakifuula kyabuwaze mu bakungu ba gavumenti okuzannyanga emizannyo buli lwakubiri era ye gye yasookera. Olukiiko lwatandika ku ssaawa 10:45. Christopher Zaba, Pauline Bamunyi ne Frederick Kendi be baali bamutudde ku ddyo so nga Patrice Zebra, Bona Compaoré ne Alona Traoré be baali batudde ku kkono. Sankara aggulawo olukiiko era omuwiiwa ow'amagezi gwe yali asindise Cotonou yakulemberamu. Nga yakatandika okwogera amaloboozi ga mmotoka ejjira ku misinde egyayiriiri gawulirwa. Sankara anyiiga era ayagala okumanya ekigenda mu maaso asindikayo omuntu okulaba ogubadde. Mbagirawo omusinde n'eddoboozi lya mmotoka bisikizibwa okwesooza kw'ebyasa eby'okumukumu akasattiro kaddirira. Abakuumi ba Sankara bonna abaali basigadde wabweru mu kaseera ako baali bafu nga munda mu kisenge mwe baali bateeseza Sankara yekka ye yalina emmundu ey'ekika kya pasitoola ng'amasasi galinga agasiriikiriramu eddoboozi liwulirwa okuva wabweru nga liragira abali munda okufuluma. Sankara alagira abantu baali nabo okusigala emabega kubanga yali akitegedde nti gwe beetaaga. Yafuluma emikono agiwanise wabula nga tannatuuka na ku mulyango we bamuyitidde abasajja bamusindirira ebyasa ebiwerako. Abalumbaganyi baali banonye bulamu, teri kirala wabula bulamu. Omusajja yali yakazibwako erya otiti nga yali mu ggye lya Burkina Faso ery'abamuntu nsolo ye yali aduumidde ettemu lino.
akabinja mwe yali agwa akayitibwa Paracommandos kaali kakulemberwa Blaise Compaoré, ekyongera okukakasa nti musajja mukulu ono olukwe luno yali alutegeddeko. Otiti yayingira mu kisenge Sankara mwe yali ne basajja be n'abalagira okufuluma era buli eyawalira amasasi gaamuyitamu. 12 ku bano awo tebaavaawo. Alona Traore omu yekka eyasimatuka ettemu lino yeekanga ali wansi ng'akyali mulamu wabula ng'abunye ensanke y'abanywanyi be. Bano bakizuula nti akyali mulamu era ne bamuyimiriza, wabula wabweru yali akyawulira ebyasa ebyesooza kyokka nga ku luno babikuba mu bbanga okwoleka obuwanguzi bwe batuuseeko. Ono okukakasa nti Compaoré ye yali mu lukwe yalaba ddereeva we Amid Mayiga ng'ayingirawo era n'asaba nti yaba amaliriza Traore. Ono okutoloka yabasaba agende yeetawuluzeeko era nga kati y'omu ku bantu kkooti mu kibuga Ouagadougou beeyinza okwesigamako okuluma abagambibwa okutta Sankara. Blaise Compaoré eyali mukwano gwe ffa-nfe era nga ye yali ne mu lukwe olumulesa emmere ali mu buwaŋŋanguse mu Ivory Coast nga yasinziddeyo n'akomba kwebaza eriibwa nga bw'atajja kulabikako mu kkooti ya Burkina Faso kujoogebwa atyo. Omukulembeze w'eggwanga lino aliko Roch Makabore alina essuubi nti singa wabaawo obwenkanya ku kufa kwa Sankara emitima gy'abannansi bangi gyanditoolokoka. Nze Solomon Kaweesa.